Somero ya ferino, somero dunjinyo, ba mama mwewale o kutugunjula. Bwemba ngamba gutusinze fa abakulembera netonda lwa gavumenti kuba teri wano, netonda lwa local government. Mwami Elisa agezaako kyasobola ne kanso ye nemanyi bali overwhelmed kubanga municipality tulina amasomero mangi nnyo. Kati ebintu nga bino byannaku okubanga twogere mazima nti Bishop Primary School East terina toilet. Naye ate kinnyamiza nti ate abasomesa baveeri waggulu eri yaliyo toilet z'amazzi. Nze we nasomera wano asomesa bali ku toilet z'amazzi, naye kati baveeri waggulu. Tebereza obudde bwa kiro abaana baabwe bakyala baabwe oba abaami baabwe ne bajja oba bwa misana omuntu ate n'ayita mu ssomero atajje mu toilet nga mukyala wa teacher ate ne toilet yennyini ng'eri blocked. So kino ekiri wano tugenda kyogerako. Nze ndi mukola ripoota eyawamu gyenja okuwa mu palamenti naye ne mmeeya ekirungi tutambula naye alabye ne wasobola okwata n'olukiiko lwe twongera omusaba banoonye ssente tuprioritizinge masomero. Bali twogerako nti abo buli ke baafunawo bakassa ku ki ku masomero. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.